Obulamu bugamba butya? Sofa kati ki ekisinga okuluma? Okuva bwe baakukyusa eddwaliro waliwo enkyukakyuka? Baakuwa bbanga ki okubanga at least osobola okudda ku mirimu? Abantu abaali baakubuukinga baakutimba bo bagamba ki? Tewalina kiro nnyingi mu maaso. Ensonga y'obuyambi bujja? Kuba tukimanyi Maama Fina yakukwatamuuko. Tekiri mu ngeri bw'etyo. Kiri ku nsonga y'emikwano gy'okoze ku nsi. Ggwe obanze buuza jjajja emikwano ebyo gy'akoze. Jjajja Era mu butuufu bijjira. Nsiimira ddala nnyo mikwano gyange mwenna gye muli, abasobola okuntuukako n'abasobola okunsabira nga musinzira eyo gye mubeera, nange nsiimira ddala nnyo enteekateeka zaabwe n'emikwano gyabwe. Abalala be wali nabo mu kabenje kano obawulizaako, omuli maneja wo? Abantu abo ono bwe mbadde njogera naye essaawa zino abadde balina omulimu wange ow'okubiri kati nva kwogera naye essaawa zino ye akubira essimu njogera naye, nafaya njogera naye, mamire njogera naye, bonna njogera naye. Naye mu accident eno mwalimu abantu bameka? Emmotoka eyo ya mita 6 kati twali tutuddemu abantu 3. Mita 3? Kati twali tutuddemu abantu 3. Ekigambibwa nti kojjaawo yafa kituufu? Sobola kiwaako obujulizi oba yafa kuba tetumaze. Waliwo sheemu yabadde Gomba namulabyeko nze kennyini. Nabakojja essaawa zino nakojja Pawulo, nakojja Mungu, nakojja Jenesi, nakojja Kamuje. Bonna abo balabyeko jjaasi. Kamulegera amazzi ga Bukowa lwaki baamubika? era mu mmotoka teyaliiwo. Lwaki kyatambula nnyo nti ye yafa? Gwe basinga okumanya? Ekyo tosobola kibuuza nze kuba nze siri munnamawulire. Kituufu. Anti twagala okiriyalinga air. Ky'omubuuza then kino. Kituufu. Nanti kati waliwo abaali baalumwa nga bamanyi nti oyo yakola ki? Yafa. So
mbadde njagala okiriyalinge wano gambe si yakola ki? Ojjakamu teyatuulako mu mmotoka yaffe. Okay. Kojja gwe nali naye mu mmotoka yali kojja Dennis. Okay. Yali driver yali awo. Kikulu nnyo ekyo. Ojjakamu tatuulako mu mmotoka. Okay. Yes. Just bo abaali babika baali balowooza okuba nti tuli naye mu naye tetwali naye. Engeri gyekiri nti wabeeranga naye ku shows zonna ezisinga. Era twali naye nenkeera naye kwolwo tetwali naye era emmotoka teyagiriira. Okay. Then awo kiba kirungi. Nyabo. Owulidde ku luyimba lwafulumya Nduga lweyafulumisa? Mpulidde bulungi. Mpulira bulungi. Just nanyumiddwa okubanga waliwo omuyimbi yannyimbiddwa. Era nze kyanyumidde kyo kiki. Wabula ate nabadde simanyi nti okunyamba kwange kusobola okufuuka oluyimba. Naye bwe kiba nga okuyamba Alimpa kifuuka oluyimba kiba solidi. Omuwa bubaka ki? Ani? Omukulu eyayimbye oluyimba. Obubaka bwange ndowooza bwakaweera buli TV buli munnamawulire ambuuza obubaka ki. Obubaka obwange bwakusinga businga. Omwebaza. Omwebaza weebaza. Okuyimbako. No, si okunyimbako. Okumwebaza okuyamba. Ye muntu eyatusookako kutuyamba. Okay. Oluyimba lwe yataddemu era we yayimbidde n'agamba nti yali tasobola kuleka Grace afiire mu mwala ataase akakima. Ebyakakima biri bitya? Kaaliwo tekaaliwo oba ye just yatadde mu luyimba? Akakima kaaliwo era akakima era bakamanyi. Tewali muntu atamanyi kakima. Akakima mutambula nako? Kakima buli omu akamanyi. Akamanyi mu ngeri gy'akamanyi. Ne katuuka n'ogenda mu luyimba. Tokawuliza. Alimpa bubaka ki n'okwongera okubuulira abantu abaagala okuba nga bakuyamba basobola kufuna batya nawa wooli? Bongere oleeta obuyambi kuba obwetaaga. Abanyeetaaza okuyamba guli muyimbi wa ggwanga. Waliwo abantu abeetegefu okuyamba abantu ssekinoomu naye nga tebamanyi wa bakola ki bayinza kusanga oba kufuna. Yongera obabuulira bayinza kufuna batya era bayinza yita mwani.